Yes, Mr. Peter. President Bamakuti. Okay. And they killed 2 people in his house. They killed the gate man and 2 people in the house. They cut into his house now. Yes. And the army has him. So that's a fact I'm telling you. So you need to break this news. Okay. That's absolutely correct. There's no doubt at all. I can tell you. Please contacted me now. They have landed on his compound, and then at the gate man tried to resist, and they shot him dead. And then they cut through the door. Then inside they also shot 2 people. Okay. So they have him now. So far, have you contacted the BBC and other news networks in UK? Yes, I am. I am contacting a few people now. Okay, please contact those mainstream medias in UK to report that incident, because we need to expose Museveni, because his mission is trying to create or to cleanse or to make or to create a mini genocide in Uganda, because according to the information of gathered lately, that they are shooting. Okay, thank you. Also known as Robert Chagulanyi, is in hiding after security forces raided his home last Friday. How are you? How's your family? I'm alive. I don't know how my family is. He spoke to Al Jazeera. I would love to be in my home. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. This is a crackdown to intimidate, to silence, and to completely, subdue the forces of change. You have rejected the elections. You said that the election is rigged. What evidence do you have? This time, not the police, not the military, but Electoral Commission officials took part in pre-ticking ballot papers in favor of General Museveni. Glad enough, we have record of them. We have videos of them doing that. Do you want people to come out to the streets to protest? We want the people of Uganda to take charge of this and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets. Some of us started protesting by holding high the national flag. Others can protest by staying at home. Protests largely over the election result turned violent in different parts of the country. Most of the violence happened in areas like this. Several people were killed in some areas, allegedly by security forces. Police say they were containing a riot situation. Namutebi Oliver is grieving her son. He was shot by a stray bullet during running battles. He died for no reason. It's unbelievable. It's still unclear how many people died in this election, but what's clear is that many Ugandans remain fearful for their future. Immediately, bana babiri bali malagendako mulingi mba malekwe kubamu ko baterere kubanga Jeno Kanerugaba Muwozi Jeno Kanerugaba Muwozi mutabani wa President Museveni yavudeyo nawandika ekiwandiko mwe namwakirabya abasinga pozinga toyinako data n'agamba nti awadde ssaawa 48 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu President w'ekibiina kya NUP avuddeyo neyeewa mu mikono gya poliisi. Ne Kyagulanyi n'amuddamu era abasinga mwenna mwakirabye. Wali bayagadde Kyagulanyi ajja kuvaayo yekayeka yeweeyo naye nga tebamuleese bwe batyo ssebo. Era ebigambo bingi nnyo ebyabadde ku Twitter ebyatambudde omukutu gwa X gwe kyobamanya si byangu. Bano ababiri bayakabayenga ekiriwo kyekyo. Si birungi buli omu yekonjera yenna ebigambo ebitali bituufu ebitali birungi si byangu kale era nga bw'omanya embeera straight out asinga okuyiga yavimba tukyali mu mbeera eyo. Alright, mu ggwanga erya Uganda, Bannayuganda bali ku bunkenke okusingalira abagizi ba Bobi Wine Jeno Muhoozi Kainerugaba azzemu n'atwitinga era n'ata akaka. My goodness, bangambye nti obunkenke bw'amaanyi nnyo ddala mu nkambi eyo olw'ensonga nti awandiise ku kibanja kye ekya X oba Twitter n'agamba nti ya ebintu byonna byagenda okukola Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abijja ku taata we era n'agamba nti I exonerate my great and vulnerable father from what I'm going to do. My omwami ono nyangerako n'agamba nti baakatta abanup ba foot soldiers abawerako ddala okay baakatta ba nup terrorists
22 balambirira era agamba nti owa23 agamba nti yandibadde Bobi Wine asabira n'okusabira abire Bobi Wine era nayongako n'agamba nti tujja kutta abayita ba foot soldiers aba NUP until nga taata we oba muzeeyi agambe nti okay otherwise my goodness omusajja mukambwe era nayongako n'agamba nti nze Muhoozi Kainerugaba ndi prophet Muhoozi Kainerugaba gemanya gali ku mukutu gwa X ogwalabikiddeko obubaka nga buwa Bobi essaawa 48 zokka okubanga bwatyo yeewaddeyo mu mikono gya poliisi era nga kino bw'atakikola ajja kutwalibwa nga omumenyi w'amateeka omutujju era ajja kukolebwako nga amateeka bwe galagira. Soka ompeka follow like nga video yange bambi nkwegayiridde bw'omala ogiraba commentinga then oshalingire buli kyaliwo. Kakati obubaka buno bwabadde ku mukutu gwa Muhoozi Kainerugaba ogwa X bwabadde mu luzungu obwasose bwabadde bugamba nti exonerate my great and venerable father from what I am going to do to Kabobi. Nti tata wange mbimujjamu byonna bino byengenda okukola ku kasajja kano Kabobi. Naddamu n'agamba nti as for Kabobi the permanent loser, I give him exactly 48 hours to surrender himself to the police, and if he doesn't, we will treat him as an outlaw, stroke rebel, and we shall handle him accordingly. Nti gwe Kabobi owereddwa essaawa 48 zokka okubanga bo tuweewaddeyo mu mikono gya poliisi era kino bw'otokikole ojja kutwalibwa nga omumenyi w'amateeka omutujju era tujja kukolako nga amateeka bwe galagira. Kyagulanyi bino olwabadde okumugwa mu matu naye n'abaka essimu ye n'abaako bye yayogedde. Kyagulanyi atandise bw'ati: You ordered the military raid of my home to harm me. I beat you out of your own game and escaped. Nti gwe walagira amaje gasaleko amaka gange gantuseko obulabe naye nabakubira mu kazanyo kamwe nembebbako. Kyagulanyi yeeyongeddeyo n'agamba, Here you are now, seized with fear and panic, confirming your wicked plots against me. Nti kati oli wano ojjudde okutya n'okwewaliikirira okonfaminga enkwezi ez'ekinafu ze wali ompulaningidde. Kyagulanyi yeeyongeddeyo n'agamba, I will resurface when I decide. Then you and your father will do whatever you want to me, but don't make a mistake. You will not be able to escape the consequences of your chronic plots. Nti nja kulabikako wonna we naayagalira bwe ne kitaawo munkole kyonna kye munaba mwagala wabula temukola ensobi kubanga temujja kusobola kuwona ebyo ebinava mu kiki munaba munkoze. Ku lwa Uganda n'ensi yange sigaddeyo lo updates. Thank you.